koi ndye ebyokulonda bitabuse eno kubala bate NRM bwe yafunye ono mama Fina kiba kitiisa kusamba jonna asobola nnyo okugigamba egikutwala mu byokulonda nga totegedde okumboti ogomanyate onoolonda nga mulala nnyo otuuka wali omusambwa ekukukyusa n'owaamu ono tuyandibisanga wano umanya amawulire agasukkulumya mu gannaago mu mbeera eyo tugamba bitabuuse. negenda kujjako amasimu obukadde bubiri agali feke ekintu kino yakyogerako kemabegako nekivaako kati ekitukiza abalina omuchina bubakeeredde Electoral Commission olunaku lweggulo yavudde netegeeza ku by'emikono egitannaba kubeera verified egy'abamu abaagala okwesimbawo negamba nti bali mu kujja ekenneenya kyokka mulimu emijingirire era gye bagenda okugoba bonna babadde bagamba nti ffe nga batulwisizaawo mulimu ebicupuli bye bagenda okuba nga bajjamu balina n'obbakubira ku ssimu okakase nti gwe wateekako omukono ebyo nga bikyalyawo abanuupu muwulire bino naye bigenda okuvaayo temujja byagala abadde abakwatidde ebendera akwasaganya emirimu eri mu Samia Bugwere mpozi saidize eyo yavudde mu kibiina kyamwe n'asala n'addamu NRM poliisi erangiridde nti egenda kuwandiika abapoliisi 5,000 n'ekitundu nga gya kuyambako mu kutebenkeza obutebe wano mu kalulu akagenda okubaawo bagambye bagenda batendeka nga bakugwa ebitagambika bagenda batendeka ne mukungufu nga bakasuka zifisiti ziri enkambwe bafunye mansito omuchina wongoza uzaizeni kano kakabagenda abangi gwe mubadde musekerera mbu bamufumula bamukwata ku nkoona wulira ebigambo ebivuddeyo kati wowulirira bino yaweereddwa bwa ambasada ng'agenda kubanga ambasada eri mu Angola ababadde baseka abakongoza bigere naye era wali abagambye nti waakirigendake amasomero gatandika ku lunaku olwokuna naye ate bwowulira bino tojja byagala kubanga agamu ate gakutte n'omuliro saizi eri ebugwere terimungu ekyo bannange ate bwowulira ne sente ze bateeka mu nsako y'abannaffe abasomesa tebazirabako biliyoni 2 abasomesa abanyiivu bagamba President Museveni yabalagira mutuwe sente zaffe walalalala olise kutta omukazi ateberezebwa okubanga yakulira obubinja buno obukola akaboozi ak'ekirindi bamukutte ne bamutwala abuuzibwe kajogijogi w'ebibuuzo ekyewuunyisa era bamusanze anyumya akaboozi FDC yayungudde ttiimu kabiri nti gyegamba egenda okubanga effeffetto okunoonya obuwagizi n'okuzza mangu abantu baayo bagamba enkola gye bagenda okukola mu yanjawulo kubanga bwebunaazibiranga nga bakuma ekyoto bateekawo weema nga babeeraawo nga balyoka banoonya akalulu linda owulire bwe bunaabeefuuka ne poliisi ebyo nga bikyalyawo ebyobufuzi bye tulimu n'abannaffe aba anti bagambye bagenda kuyungula ttiimu egenda okunoonyeza mpozi mukama waabwe akalulu ebyo nga tubitadde ebbali tunule mpozi ku covid abantu kugambye abasuka mu 2 be bakwatire ku airport nga bajingiridde mpozi ate eyazikoze naye bamukutte walalalalalalala
Ebisanga wano mu bisanga wano tukasandeyo mugere babange naye SPC police evudde netegeeza nti yetaaga SPC special police constable emitwalo 5,200 abantu bagenda kubanga bayambako mu kiseera kya kalulu mujjukira bulungi nti okulonda kwa 2016 twafuna SPC era mwabalaba bayambalanga ebyambalo byange wagirabye musajja walabye training kwawozamu ndandika okubuuza olina byebadde ombuuza mbuuza bwe nti bali abaluli mubajjukira mujjukira bulungi nga police evaayo egamba kati ate bano ffe tukyabeetaaga anti nedda baba wandiika nga bagera kukola mu kiseera ati wuliriza kusiggwako babate President Museveni n'asinkana abantu abo baali obana lugogaawo ne baga nti amagye gabeddiza be babayinako kati obuvunaanyizibwa kati lwaki tetulino naabo ate kati zino sente zetugenda otawaanya okutraininga abapya nga zinayo mali ziriwo obadde ki okulunda kwalina bajeti yako kati kankubuli gwe bagenda kuleeta abasajja wano mu myezi 3 gye bagenda okukolera bataddeko ekigambo tumale tubasattulule yes bakolera ekyo bazze nabo nga bakimanyi bazze kola kati kankubuli mulira wano mu kulonda wabaawo obutali butebenkevu bungi effujjo lingi nga beetaagawo abantu abasajja bakola training omusajja walampa omuti gw'amasenze mu sekendi 3 baba mu sekendi 3 ng'omuti guli ku ntikko n'agukka tubeera sekendi 5 omwogezi wa polisi Fred Enanga yagambye nti abaserikale bano bagenda kubanga batendekebwa mu bukodyo obuyitirivu batandika okukola mu January awo olabawo bagenda China muri Yong Tao Temple bafuneyo omusajja omukugu Aboti Chief Aboti bagafuna Aboti sauzanga yingi wenge aje yekafuru wa yingi pyu sairo olabe wano eyo yingi pyu ekolaji kuba migo namagezi ategere omusiu asiwadde ddala